mumuwulidde kati yakomyewo bupya alina akatambula okufa obufi sirinzeko olwaleero gwatulaba negattibwako Africa Abdul Mulas Rasta Smart Digital Voice. Kuliko Digital Voice. Byonna bitiwa farm manager, swimming pool, bufumbo bwalizi, nsaboje. Olimba lwaleeta amannya gaalo. Ogamba otya papa? Ndi bulungi. Obadde obuze. Mugamba muti obeera ne weekweka onyirira bunyirizi. Emirembe gye nnina gye ginnuma obulumi bwe nnina. Emirembe. Nnina emirembe. Gikumazeeko emirembe. Emirembe n'ensuku. Twagala bintu bikusumbuwa. Tukwanyiza ku Shalom 256. Banange ngiraba nnyo. Era mba followinga. Tweyanziza. Ya tabu ndaba buli olwali wammwe lonna. Tugatuka ya mwana mpola. Ne mukyala tubabulira. N'amagaali ge tubayisaamu. Twakuyisaayo. Egaali ziba nnyingi. Okay, abatulengera mbalamusiza nnyo ate mwebale nnyo okufollowinga omusajja ono omukutu guno era mugubeerereko ddala nange mubeere nga musobola okunfollowinga ku Abdul Mulas official ne Abdul Mulas event wamazire bbiri abannazirabye nabi Abdul Mulas event nakubeera shows oyinza okubeerayo ng'obuuza Abdul addawa akola atya gendayo olabe ku ebyo byenkola era abantu bayinza okwebuuza Abdul Mulas ayimba wanga tumulaba nga bamulanga ku bivulu ayimba wa Abdul Mulas ebyaddala nze nsinga okukola so nyingi olaba ng'obadde onnoonya tondaba mwezi mulambu tanaka okwogera nga tetunatandika kusiiba kati nkola so Monday ku Sunday sirina wesikola kubanga nze muyimbi gwe batwala buli we baagala kukyabwabo okubawo enyimba zange zatuuka buli wamu kati omanyi okuyimba kuno kulimu ebintu bingi waliwo omuyimbi ng'enyimba zo ziwulira ku TV zikuba nnyo ne ku social media oziraba naye ng'ate eri mu byalo teziriyo kuma nsimbi nga bamutwalayo sembabule ani eyo babuuza oyo yaani bali abalimi tebamumanyi naye ng'eno ku TV wakabi kati nze Abudu nakuba buli wamu twaleeyo mu balimi baffe abalima emmere bagamba olugwe tulaba ebiseera ebisinga kubula kwange nkola nnyo neneebaka misana katate gwe puroguramu y'obunneetaba mba nkwagala misana ate nze era nze TV ezisinga zinkaluubirizibwa lwakuba nti ezimu puroguramu za ssaawa 3 ate tukwagala wano ku ssaawa 3 ssaawa emu ey'okumakya n'olaba nga tosobola kolaki kigattawo n'omugamba tukireke naye nga neetaaga nnyo okubanga ndi kugundi ku mikutu gyamu ennaku zino ku TikTok twadde tuli awo ng'ezimu ku nnyimba zo zizuukuse bupya oba wagenzeewo ate oba wakubiddewo ensaasi sikugenda sina nsaasi naye abantu bagezi balina okumanya n'okutegeera kyentera okugamba omuntu tolina okumanya n'okutegeera kwe kutegeera biki byewawulira ebituufu abantu bamanyi music omutuufu gwe balina okuwuliriza nti bwe baddamu okuwuliriza ebintu byabwe bizze bibatuukako mu bulamu bwabwe baddayo ne bawuliriza basula okitegeera ennimiro y'okumuganga naddayo eyo bw'ayagala bikwatagana na bulamu bwansi n'anoonya baasi duniya okitegeera kakati bw'ojjako basudde omuyimbi omulala alina okutuusa ku ebyo ebigambo ebyali ebyamakulu Abdul Mulas ate nga birimu endongo enyuma eri abani ate nga birimu lava enkweke oba birimu ebintu ebikweke kyayagala okuggusa ku muntu ng'alina okunoonya Abdul Mulas ayimbe kati nga oluyimba obufumbo bwaliizi lwakomyewo obufumbo bw'ennaku zino bwayonooneka kuva dda nga nze nkyali muto oluyimba olwo naluyimba nyina emyaka ndowooza nga 25 obufumbo bwaliizi naye ng'ebintu byonna byonna e Bulaaya byagendanga n'essembo byabatwalanga Bulaaya nkubye swimming pool awo biki abantu batandika okuŋŋamba ebyeno eno obufumbo buba bwa contract oleeta omukazi wo n'omujja ebula Uganda ekyaddondo bayitayo kyaddondo n'omujja ekyaddondo n'atuuka wano n'akwekyangirako n'agamba nze ngenze na musajja mulala
Ona kugoba munju nagamba genda nsigaye n'abaana. Ng'omujja Uganda. Nosanga ne wetolola bwote gundi wiki ngemu nosanga awasiza omusajja omulala. Nga yali mbaana bo. Nengamba kitegeeza ebintu byono bya contract nti neno omuzungu asobola okuwasa contract. Nabwa twewaseemu emyaka 3. Ne lusayininga wali. Lusayininga na mwita atone bulungi. Ne bigwa era wegigwa contract ne mugamba twawukanye. Obusibu biraba bulijjo. Baga tugabana ebyobugagga twawukanye. Baserebu bebulaya bonna bwe batyo. Abasina ddala abagagga. Talimira ku mukazi amuleka akyali mu supu n'abalande bacakala. Ne bacakala. Awana Munnayuganda amala kukaliza. Munnayuganda akubeerako. Kati waliwo bamala kukaddiya. N'akukaddiya nayo kakuba ng'olina emyaka 45 nga teri agenda kutwala. N'osiibanga ku miggo. Kati gye wadde ekirozo ky'oluyimba obufumbo obe bwaliizi. Kati nagala obbirabanga buli w'obeera. Tosobola kutamwa mukazi bw'oba okyamwagala ng'omutamiddwa manya nga tonnamutamwa ng'ogatudde mu maama w'abaana tukoleka contract. Tulinyuwinge. Oyinza okugamba nze saagala kuzaala nkuwasiza naye tonzaalira. Ebulaya gyebiri n'empasa omuntu nemuganye tetugala kuzaala mu contract yaffe. Erwi n'abeera nga era tajja kuzaala. Ate ne wabeerayo abalala nga tazaala naye ng'ate agula abaana. Ne baadaputinga nanga tumuleeta abeere naffe abenga mwana waffe. Nguli yawuli obulamu bwe tayagala kukaddiwa naye ne bamugyamu enkwaso ze ne baziteeka mu mulala n'abeera nga basalogeti maaga ye kyatayagala nga tagala kadduka kuzaala. Kati bamugyamu amazzi ge nagatta n'ali enkwaso ne bafuna salogeti maaga n'azaala omwana. Webiri ebukweta eddwaliro weeri wa Dr. Sali. Kati obulamu obwe butyo nasooka ne mbukoppa eri buli kye nalabanga nga nkireeta eno nkibayimbira. Naye tewali mwana muto nnyo kuba tusudda kati emyaka egyo myaka 25 wali ku piik oli wakabi abakazi bakaayanira ssente weeri gwomu ku bavuga nga zirandi kuuza zinabanga mu vidiyo ezaali entono. Saafi yedda yegundi y'ennaku zino bagiyitaani Z8 Range Rover z'ennaku zino. Saafi teyagulibwangako mwavu. Kati olaba ekiri ebula nogaa nenano mu Uganda singa tukireeta nentandika okubiriwandiika nti abantu baffe message baagala nnyo eyite mu ndongo nga bwagisengejja. Kati olwaki bikomyewo nti byebitandise byebiriwo kati abantu baawukana bubi. Kati mu kwawukana obubi abantu bagenza okulaba baawukana beefumisa ebiso baawukana beerangidde bebbye kino kyange nkitwala. Kakati ne bagamba tukomyewo oluyi ennyimba za Budumulasi zaalimu ensonga. Abantu bwe banaakipiikinga nabo bagende ng'agamba nti tusayininge myaka 2 oba mwaka gumu. Bw'olaba nti okyamwaga ng'oddamu bw'olaba akutamiddwa muweemu munno naye awulira ebizibu bw'obadde nti kya bulijjo omukazi atamagwe mwana wa omukazi atamwaggwe naye ng'atabala bayaayana. Buli mukazi kati njagala nkubuulira ekintu kimu. Buli muwala gw'olaba ng'alina akabina mulungi ku social media okwo ng'omwegomba naye nga waliwo yamugobeza emiggo n'amukuba agamba lumbe ggwe sigeza nenkulaba naye aba yakafuluma bwati ng'oli agaba ekyana ky'omwana senga nkifuna nekyo olunaku olumu waliwo omuyimbi yagamba kamwogere yali Ronald Mayinja yali ku Afrikaana n'alaba omuwala nga mulungi ng'ali waggulu ku gundi kati n'alaba omuwala nga mulungi azze mu so naga bannange nalwawo okuwasa ningira akaana k'omuntu kooli n'agamba oyo kamiliyoni naawe gwe yasudde mu mabira gye yamulese kyokka nga ye alaba ekyana kati gwe oli yamusena mu mabira okitegeera tuye musudde mu mabira eggulu gwamanye ng'enjono gye Kampala. Kati ojjogendera abakazi bano bonna betukwana mu bidongo kati ffe gye tutambulira abakazi abo gwogenda omukwana nga ne Walukagga lwe yajja oba ani era waliwo abaamuna naye yamufuna yamulya kyokka nga gwate gw'osibidde naye nga ye yamumala dda takyayagala bwamukubira essimu amuggyako okitegeera. Kati life bwetu bwetambula
drive mutakaddi ya motoka Hey. mundu emu etabala balakisi yonna emundu emu tulina eŋŋombo ti ensolo emu emala balakisi era we bagitta buli omu ali awo. buli omu ali awo ku nsolo. Omukazi bw'agwa mu balakisi bonna abasirikale bamwebakako. Yenkola y'ekigye tuwalira abo kasita ajja mu balakisi bwati yajja mu balakisi bonna bamulya paka we bamugaa kati gwe tukumaze baleeta kati mu Uganda mulabe yadda kisoboka abanakola obufumbo bwa liizo obwo kisoboka ne babukola kisoboka era bajja bikola kisoboka singa oba okisayinize eri mu gundi wakati bwetwogera ekyo waliwo omusajja bamuyita Apostle Nalebo alioko naye akola naffe tukakolanga ku radio kati mukama yamuyita yafuuka Apostle gwe bayita omutume mu Luganda yawukanye ne mukyala we n'awandiika ebbaluwa naye ng'ensonga ye yamwojo ne mukyala we yagambye nabiraba waliwo nebyennalabako eyo oba busoga naye kale buno obubagabaga obwekisi obutonotono bw'abaavu oli n'agamba nkoze embaga eno y'okwawukana ne mukazi wange nga bwe bagikola era luli ne kati n'agikola embaga eyawukana kati njawukana naye mu butongole ng'oli takyali mucha omuntu kakyakala mukazi naga yeebaza mukama twadivorce nze obufumbo bwatabuka amaka mafu omuntu obeera ne mukazi wo ng'atudde wali akyatinga n'abasajja 10 naawe olina booli nabo abakuwa emirembe owasa omukazi ng'akyakwagala wano ewatusookera ddala nga ndoza mwaka nga gumu mukyali mu bbugumu mukijjaawo era bwosa kati kubuulirayo akantu kati vuganye emmotoka obeera mu jjaamu n'olaba nga omuwala bali mu kuvuga n'omusajja mu mmotoka naye ng'olaba waliwo obuyi obwabwe omanyi oyo girlfriend ate omukazi wewaka awawaka mubeera mu kuyomba kukuba siteeri nze sagala nokunsumbwa sikulabye ku mulimu babeera bayomba paka we banaatuuka ewaka kati obufumbo tebuliimu mirembe awo ebuli naye obwo tujja bunyumyako olulala ona akantu kompadde bwembeera mujjamu wetegereza abantu abali ababiri omanyi oyo bagenda nakulya byennyanja bajja kwemufo oyo girlfriend we girlfriend wabeera ne laavu nyungi nnyo n'owenkya kubanga tubeera girlfriend omu naye gezaako omuwasa omugaye kati nkutongoza oli waka bujjakeera ku makya ng'omukazi gwe yamuwasa lugamba nti mukazi wange yatandise okubeera ng'agamba nga gwe gwayita oweewange ne wabeera mu banne ng'agamba kaŋŋenda oweewange anaatera okujja wangi olw'amaka ageefuzi gage agawambye era buli kyokola ogamba byonna bikole naye tumuleeta mu maka gange yagazimbadde omukazi waka bwagamba byonna bikole yenda naye tuleeta abakazi bo mu maka gange naye nga gwe wagazimba yasanga gaggwa dda agafudde gage kakati bakazi awo batufundizaawo kasaabwe ewuwo nja mukyaza nja mufunanga buli mwezi naye simulyo nnungi ekwata ekifaananyi kirungi tujja kupanga naye buli mwezi olwaleero we tujjidde oli muyimbi waliwo muyimbi munno bamuyita Daudi Mugema